Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa, obwamakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Webali ddala tulaba gy'osinza okubanga ate otulaba oli ku Big Brother Uganda. Abangoberera ku social media platforms zange byonna mbebaza. Mwebale ku TikTok era ne kano abagenzeko ku TikTok kuba naye Kasibante mutaddeyo. Mwebale nnyo mwebali ddala nyingidde 5 nzaani bataata ne bamaama. Mwebale nnyo mwebali ddala. YouTube twakonya akasanvu muli ba mutawaana nnyo. Mwebale nnyo mwebali ddala. Abanda babasinga musubscribinga kubanga wali eno mbambalengera ate abatanda babanda bakakatono ate ne basubscribinga abengayiridde Jessica Kone mwera nga akadako bwe kali tutambule obuli awo Mungu ayinza okunsasira guno omwaka gugenda okuggwako December ringide nga tukonya omutwalo muli ba mutawaana nnyo nze Kyekiseera aka Big Bro Jamalu owenakaseke linnya eryo nditeekako nnyo kuba gye banzaala omutali musanga abantu bange ab'enakaseke mbatumira nnyo mwebali nnyo mwebali ddala okungoberera abalonzi bange mu maaso gammwe ndimu ne musajja munnabyabufuzi munnabyanjigiriza munnaddiini munnabyamizannyo of course mu sajja wa kabaka mu media fraternity naye mwayo mwali kubanga abantu bange ab'entertainment era atambula nabo ali byonna naye tugenda kunyumyamu kuba mbadde ndudde mukyazaako ebbanga libadde ddene nnyo nsaba obuze ku bannayuganda. Neyanza Sibo, Big Brother, my brother Jamal, nze Robert Kasibante, nze Managing Director of Victory School of Beauty and Hospitality Management, ate nze President wa All Skills mu Africa nawe mu mukisa ogwo mu ggwanga lya Russia. Era omwaka ogujja tuli mugenda France mu Lyon mu mwezi ogwokuna addemu ate balonda olukiiko olupya mugenda olonda bakubako akalulu of course twali ensi nyingi esimbawo tuwangula n'ekifo kibadde kirungi nkyenyumirizaamu era waba n'abanyambi olina byolagaawo byokozeewo mu Africa. Of course, last week 2 weeks back I was in TZ, the other 2 weeks I was in Ghana over the same issue. Nambula naye ngenzo okwetegereza bina gye ntambudde nti Uganda mu education sector tukyali wala kizibu nnyo bw'otuuka mu Tanzania n'olaba education sector yaabwe ate eri wansi nnyo bw'otuuka mu Ghana oba Rwanda tubasinga mu education sector ebyombi ngenze mbizuula mu bbanga lino lye ngenze ntambula nga nkola mawanga ga Africa tusingo tubadde tulowooza nti galina bye gatusingamu ne mu sector za education ate tuli bulungi nnyo kubanga wano kye twakola nti twaprioritizing mu education ne tuleka ne president oba government nereka n'abantu obuntu ne beetandikira amasomero gaabwe naye bw'otuuka mu Tanzania ojja kusanga nga education sector yaabwe eri wansi nnyo olwansonga nti amasomero gonna gaba ga government ate gaba matini kati ate tegali ku standard naye kati jjukira engeri gye tulina mu private sector nti aba private bakola amasomero amalungi ennyo kagamba competition nebeerawo ku government ate nebeerawo ne kuki so kati ogenza okwetegereza nga mawanga agasinga gonna tugeze tukakola ki director kino ekintu kyokola ani akusasula okola government ya wano oba kiri like akatika ke batonda akatwala Africa byabone kyewa kiba kya patriotism kwagala nsi yo because nze Jamal bwembeera wano nembeera n'abaana abatikkiddwa mu by'emikono nga bangi ne babeera nga bali successful nga banenyumirizaamu yeyo ligase kitegeeza nti nina omukululo ne bwe ndi banfudde bajaga nti that guy omusajja oyo yakola kino na kino naye ate ne exposure because abantu batunulira nnyo ssente but gyokomya okubeera exposed ne ssente era zijja with time so tukola netufuna connections netutambulira wamu netuyamba ne bannansi okulaba nga bakulaakulana beyambagana
obulamu n'otambula. Okay, Big Brother Uganda, mukulu Kasibante Robert, director wa Victoria School of Beauty and Hospitality Management, esangibwa Nateete okuli bw'ova e Kampala bw'oyita ku bitaala otambulawo kati nnyo ekizimbe ekisooka ekiwanvu era ojja bw'ova Masaka opposite ne police okirengera bulingi kiriko Victoria School. Yes, so mwe abalina abaana abamaliza senior 4 senior 6 ne P7 bonna abagala short courses P7 nga mwagala short courses makeup mutandika obulamu bwammwe tubeegayiridde mujje kubanga twagala ensi ekulaakulane. Ensi tesobola kukula nga bannansi tebakuze. Ffe bwe tuba tulina ssente kitegeeza n'ensi eba egenda kukola ki kubanga tuba tujja kuwa emisolo. Bwe tuba tulina ssente yes n'ensi eba egenda kukula kubanga emisolo giba gifuluma mulina okusasula emisolo. Kati bwe musasula emisolo kitegeeza n'enguudo zijja kukolebwa. Naye kinnya kiri awo kinene nnyo. Naye kati ffe kyogamba bannayuganda tebasasula emisolo enguudo nga ziri e Kampala bwe toyitayo toziraba. Genda mu maaso sebo. Kati nga obadde ompaazizza tugenze ku byenjigiriza naye waliwo omulamu omukulu gwenzizeeko gwa Busujju Busujju constituency ziwotandika ddi okuva mu byenjigiriza n'ogamba ogende kati ate weesimbewo abasa abantu b'e Busujju awo wenjagala awo kakati ekirowoozo okujja olalo mbadde ndi muna Busujju aliwa Busujju mugombola bagiyita Kakindu. Busujju nga constituency erimu amagombolo 4 ne town councils 2. Busujju nga constituency erimu amagombolo 4 mulimu amagombolo 4 ne town council 2. Yes. Mulimu Kakindu, mulimu Banda town council, mulimu Zigoti town council, mulimu Malangala sub county, mulimu Maanyi ne Butayunja. Malangala eri Busujju. Awo najjeza olaba waawo tandikira awo Buwalula oyina Busujju constituency awo. Yes, tugenda awo wonna paka Zigoti tugenda kati ate ne tubuuka mu Kaawo mu Mityana town ne tugenda ne tubuuka ne tutandikira wali Akiddama Maanyi n'ogenda Maanyi Banda n'ogenda eyo yonna Lusaalira n'ogenda Kalyankoko omanyiyo n'ogenda Kalyankoko n'ogenda Butayunja yo yonna nze ngenda okuba nga ntwalayo. Kakati ombuuziza ekirowoozo kyajja kitya okutandika okugamba nti kaŋŋende neesimbewo. In fact oluddemu kuba tovangayo ogambe mbw'ogenda kwesimbawo. Natandika mu byenjigiriza okuviira ddala mu 2014 ennyingira ebyenjigiriza nembinyumirwa sekita nnungi nensomesa abaana I've trained nange ekyenyumirizaamu nti abaana bentraininze bali bulungi, they are successful era abanaabera ku graduation yaffe y'omulundi ogwokutaano egenda kubeera nga Jubilee. Gugenda kubeera mukolo gwa maanyi tugenda kuba gwa njawulo eya February kubanga ne Katikkiro agenda kubaawo Charles Peter Mayiga. Naye ekyenjawulo ekigenda okubeerawo nti abayizi bano bonna betusomesezza abasinga obungi tubaagala bajje batubuulireko ku lugendo lwabwe okuva ne baava ku Victoria mpaka kati we bali bakoze eki. Kati bwe nabeera mu byenjigiriza nabeera nnyo mu constituency nga ngendayo ndabe constituency yange naddala ku kitundu kwenva abantu mbayambye ntya naye ngenda okulaba nga balina ebibalakinga nali nakiraba dda mu kusooka naye ng'okyasibye saagala kupapa because ebintu by'obyobufuzi bino you need to prepare and you need time you need to organize and to plan. Bibali balakinga awo nomala okwetegereza balakinga ki beetaaga ki lwaki oli aliyo tabibawa nga bwe yandibibawadde. So I need to plan. Nembyetegereza bwe namaze okukizuula nti ekyamazima nga Busujju constituency mwenva balina byebalakinga ate nga ndaba basobola okubibatuusaako kubanga obusobozi mbulina, amagezi ngayina, nsomye, nina connections, I've traveled mawanga ag'enjawulo, nina emikwano gye nsuubira nti gisobola okugatta ettaffaali ku constituency yange oba ku kitundu kyange gye nkola ki gye nva. So I made a decision kanjije nesimbewo obwa MP obwa
Busujju constituency. Kati ninyo kanveko mu bulango bwa bakama bange nkomawo. Onoonya ekifo eky'okuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaklayant baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75594215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Honorable Kasibante Robert, that is honorable to be Busujju constituency, gwendi naye atubuliramuko omusajja munnabyanjigiriza, munnabyamizannyo, munnakatemba, of course musajja wa Kabaka, era avuddeyo n'agamba leka nange neesimbewo mbeeko ne byentuusa bannabusujju be bantuma mbitwale mu parliament. Awo wennyini mu bye bakusuubiramu, twali tugenda mu bulango, mu bye bakusuubiramu ngo ogamba omaze okufuna ekirowoozo n'ogamba naye wano naye kwewunyiza ebitundu byonna omanyi kaalo ku kaalo. No, kati kugambe omuntu osayirawo okubeera nti ogenda kutwala constituency oba weetegese bulungi. Naye njagala kugamba bannabusujju balina bye bamiisinga oba balina bye baludde ebbanga nga tebalaba. Ng'obukulembeze obubaddewo tebibawa byensuubira, era mbadde njagala basampulingako mu mwezi gwa January. Era mu January tujja genda ffenna. Watuse mu January omanye ekigenda okubaayo, anti kigenda kutokota amasikisaanikire. Ataddeyo N'ekitongole ky'abakoleya kyampadde enkumbi 200,000, kyampadde bomba 200,000, kyampadde gamboots 300,000, kyampadde watering can 5,000, kyampadde waliwo endala bazita batya zino zi gadgets ze bakozesa zonna mu January nja kuba communicating olunaku tugenda sookera mu gombola y'e Kakindu. Ogenda gaba gombola ku gombola n'ensookera mu gombola y'e Kakindu. Bwe mmala gabera era njagala abalimi bonna n'atera okujja batandika okwewandiisa mu December, tukole arrangement zaffe bulungi, nsetinga ettiimu yange. Tugende tujje tugabire ku bantu. Why? Because bannabusujju ebintu ebyo babadde babirakinga. Bannabusujju beetaaga amakubo amalungi. Bannabusujju beetaaga okusakira. Nabadde ndaba Honorable Kibedi Segumire ng'ali mu kutwalira abantu ambulance. Ningamba kati singa nzina badde mu parliament singa nabo bagifunye ab'ebusujju. Tebalina ambulance. Kozo singa nga zirina ambulance. Ate nze nkugamba tebagirina. Balakinga amakubo amalungi. Balakinga education sector. Beetaaga amasomero. Amasomero ago si gavumenti yegenda okugazimba gonna. Njagala okutegeeza Mwami Jamal ogenda mu bukulembeze. Naye gavumenti erina byetasobola kukola yo nga yo kubanga obuvunaanyizibwa erina bungi. Of course n'amabanja kati gavumenti erina maki naye ffe bwe tuba tuyisasa emikwano kale mu mikwano gy'osaka gye zisobola okuyamba ku gavumenti ne kijja mu constituency ne giteekawo ebintu ne babifuna nga biri kumpi. Services zino abantu ze beetaaga. Abantu beetaaga services. Naye omuntu alwaze n'omwana ng'alina okuvuga eggaali okuva wano mpaka luddawa alyoka atwala omwana mu ddwaliro. Twagala kulaba ng'ebintu ebyo bikola ki nga bivaawo. Abavubuka ebyemizannyo osanga abavubuka nga baagala okuzannya omupiira naye tebalina wadde omujoozi, tebalina wadde omupiira. Naye ng'obuntu obwo butini nnyo, nsobola okugenda e Bulaaya ne ntikka emijoozi ne ntikka emipiira kubanga ninayo abantu abasobola okubikola ki okubimpa. Naye sometimes tuwale tubikola olw'ensonga nti tuwadde mu sekita ndala nga tesobola ate kuyingira mu sekita z'abannaffe ezitali zaffe. Nga olina kuguma. Naye olwokuba nti kati tujja tubeetegekedde bulungi era nsuubira nti ngenda baweereza bwe munaaba munneesize ne munteekamu obwesigwa. Badde ntambulako mu bitundu eby'enjawulo Malanga ngitambuddemu maanyi nayo nabaddeyo, Banda naliyo tam 1 month back. Kakindu yo yange kubanga mwenzaalwa eyo ndi Shwa. Butayunja gye nkyabulaabulamu nayo njija. Banda ndi bulungi, Zigoti ndi bulungi kubanga Zigoti abasinga famire yange nkakasa nti owa famire bw'atawagira awa famire ye kitegeeza oba olina ekizibu ku mutwe. Okay. Honorable, ebintu nkusinziira ku byonnyonnyodde palamenti ya Uganda olwaleero waliwo ababaka ba palamenti abava ku ludda oluvuganya gavumenti nti tebali mu palamenti.
ekyo kigattako ku Munnayuganda era gwe nga gwe ndowooza kuba nange naawe ogenda kubeera mu ntebe eyo nti kiki kyolaba ekyandikoleddwa babaka banno oba babaka abo okubeera nga either bayingira enzikiriziganya yeeganye okubeera ne gavumenti oba ne sipiika nga bakkaanya kiki ekiri awo ekyetaagisa okukola okubeera nga kubanga Munnayuganda yafiirwa bw'abanga omubaka oba oli awo nga tali mu paalamenti oba oli awo nti omulimu gw'omubaka wa paalamenti guba gweyongera okukka wansi gwe nga gwe ku ndowooza yo. No, I agree with the opposition members. Ababaka ba parliament abo opposition mbadde nzikiriziganya nabo naye natuusa ekiseera nembeera nga sikyakkiriziganya nabo. Lwaki? Omulama gwe baliko ogw'okubanja abantu it is true as nga bali opposition balina okuwabula gavumenti owalaba ebintu nga gavumenti tebikola bulungi balina olukusa oluwabula gavumenti ne bagamba kino mu gavumenti ekikola bubi ebyo ekikola bweti but on the other extent nti ababaka ba parliament abo batumibwa bantu mu parliament naye gavumenti eri mu kuyisa ebiteeso nga bo tebakola ki ate baliyo. Nsuubira era nga ndowooza nti nga bulijjo babadde bakola ebintu olabye mu parliament nga bateekawo committees ez'enjawulo okunoonyereza ku bintu ebiba bitatambudde bulungi. My thought was nti ababaka ba parliament oluvannyuma lw'okumala okulaga gavumenti for some 2 weeks ziba zimala ne bagamba nti tugenda kujja mu parliament mpaka nga maze okukola lipooti naye bwe mutuula wali mu parliament ne mugamba nti kubanga yo Human Rights Commission yeegamba nti abantu abo twabanoonyerezaako tebaliiyo. Yes, gavumenti egamba abantu tetubayina. Kakati mu opposition honorable minister Mama Nabbanja yagamba aliwo yayogera nti gyali amaana agamba taliiyo bosiba defense mbadde njijaawo nti gavumenti bwe mala ogamba nti abantu tebabayina because later on gavumenti ejja negamba nti abantu abo after making consultation na buli kimu kinoonyereza abantu gavumenti ekola ki tebayina nga nze kinandibadde ndowooza nti ababaka ba parliament aba opposition bonna bakomewo mu parliament batuule bagambe tukoze tutya bakole ebigenda bateekewo komiti egenda okunoonyereza ku nsonga ezo nga yeetabiseemu aba opposition n'aba gavumenti nga bano abatali mu parliament be bakoze komiti eyo. Yes, abatali mu parliament nabana bonna batuule wamu bakole ebigenda bakole komiti egenda enoonyereza because bwe tunaabeera nga tusika muguwa bwe muli eno wabweru nabano bali mugunda batambula emirimu ginaatambula kibeera nga nze nti there is what we call diplomacy okukwatagana kubanga edda bwe twalinga tusoma history 3 batusomesanga mu mechanic ne ba Louis the 16th nti where diplomacy fails that is when you apply force nti obuntu bulamu bwonna nga buganya olukozeseza amaanyi bwaba nga wakyaliwo omukisa gw'okuteesa nze sisobola kuteesa naawe ng'oli Masaka nga nze ndi eno bwe tuba twasobaganye naye bwe tukkiriziganya ne tumiitinga n'oleeta ensonga zo nange nendeeta ezange nga tutudde n'oleeta ezo nange nendeeta eziki ezange tusobola by all means tuba tulina okutuuka ku resolution. So gwe ekirowoozo kyo ogamba nti bakomewo mu parliament ne committee bakomewo batuule ne gavumenti balonde committee egenda okunoonyereza ku mannya ago ge bagamba nti gaabula batambulire wamu banoonyereze then tufune solution because kati ngaffe ababalonda tetumanyi what is going on. Ali bagamba twagala abantu gavumenti egamba tebalina katugende nekyani. Olowooza singa bakeera ku makya ne bagamba nti ekituufu bano abantu tetubalina balinga ate bagamba mulina abantu ani alina okutabaganya abantu bano kubanga kibalama bagamba gyali bo that is opposition. Government egamba kibalama tetumulina. Whereby nyina we nali mpulirako statement emu munabyabufuzi omu gyakola n'agamba nti nno lwaki taleetebwa mu kooti bw'abaayo. Olowooza si kye kisinga in case waliyo abantu be basibye ne babaleeta mu kooti. Tetulina kye tugamba court system era gavumenti tugisaba nti ebintu ng'ebyo byonna ebikolebwa bw'oba nga bibadde bikolebwa bisitopingwe bw'oba nga abantu bali batwalibwa mu kooti batwalibwe mu makooti because that's what we want. We are in a free country, tuli mu nsi eri mu kukula eyeetaaga democracy. We have no problem with that. Era nange wadde mpagira gavumenti wadde ngisupportinga but sisobola kulemererwa kukigamba nti wewe nga ensobi ebadde ekolebwa ng'abantu bagenda mu makooti mu budde obutuufu bagende because that is what people need.
That is what Uganda kyebasinga okukola ki okwetaaga. Naye nze my point was nti ababaka ba parliament aba opposition bawabulenga bali mu parliament nga tebali wabweru such that we get a resolution tumanye because katuli mu bbanga fa abawagira ababatuma okitegedde amaanyi tegalya okusika omugwa tosobola kufuna solution ya musika mugwa. Yes, there must be procedures, they must sit, agree, talk and get solutions. Big brother Uganda, webale nnyo webale ddala ndine Honorable Kasibante Robert, of course Honorable Member of Parliament to be, that is 2026 mu Busujju constituency, era nga ye Director wa Victoria School of Beauty and Hospitality Management, atenga ye President wa World Skills Africa, that is mu Africa mwonna. Musajja wa maanyi tubeera naye naffe ababeera mu entertainment mpola nga bwe tutambuza ebintu nga tumaliriza. Director, njagala tuddeyoko kati nnyo ku constituency. Waliwo ekintu ekizze ennaku zino nga batematemamu kati nga Nakaseke nawulidde nti baagala kutemamu balete Ngoma district. Of course Busujju constituency ezimu ababaka bali over, ababaka bonna mu parliament bali over 5 plus. Ne wabaawo alowooza gwe njagala owendowooza kubanga nyina eri omu gwe nabuzza mubaka wa parliament alinga gwe tannatuukayo nti olowooza kiba kya buvunaanyizibwa Uganda bagibanja mabanja mangi wasoose n'okyogerako nga gavumenti, naye singa ziba zifunze nti awali Busujju ne bagattayo awo endala bagiyita batya ne bateekayo bakutayunja ababbanda ezo mu kifo gy'ozaawula ne bazigatta zonna ng'abantu bannayuganda bannansi tuba tufunamu oba tusinga funamu ng'ebintu bino babyawudde okusinziira ku gavumenti bweba ekikoze. Sometimes okusinziira manyi buli ensi erina engeri gyekolamu ebintu byayo. Ensonga lwaki otuuka wano mu Uganda Mama Museveni alina baministers 82 naye ng'ate gavumenti endala gyesanga zirina baministers 14 zirina 25 naye nga this is how ye ng'omukulembeze ali mu buyinza bw'eggwanga lye oba gavumenti ye. Bwe tubeera wano kati ojja kusanga wano bw'ogenda mu institutions endala balina deputy principal, deputy academic registrar, naye nze n'omu naye ng'ate olaba institution etambula bulungi, buli kimu kitambula bulungi, so buli muntu abeerako nekyamanaginga. So okusinziira nga bwe tunaba tuteesezza kuba naffe tugenda mu parliament. Toli kiwali tugenda mu parliament anja genda kati naffe tujja kulaba tuteese tukoppe because sometimes ne bwe mba n'abayizi oba mikwano gyange mbali bayizinga nnyo okukoppa tulabe bali abakolanga bye bakola batusinga kifu abakola byetukola nga tebifaanana bo. Kugeza abalina baminisita 14 nga ffe tulina 82 batusinga ki nti bakulaakulanye nnyo batya. Then bwe tumala okufuna ideas ezo tujja zireeta parliament era tuzikubaganyeko ebirowoozo tuyambe eggwanga lyaffe nga tusobola okugenda mu maaso. Tukomewoko kati nnyo mu byenjigiriza, otambuddeko amawanga ag'enjawulo, abaana bangi of course gwe olabye ekyenjawulo nti naye kati wano basoma bwe bati bano basoma bwe bati. Abaana bangi wano bamaliriza P7 ne senior 4 tebalina ssente ne bakomaawo. Kiki kyolaba gavumenti wa ministry y'ebyenjigiriza kyeyandiyongedde tafa kyeyandiyogedde mu sekita y'ebyenjigiriza okubeera ng'eyamba bannayuganda abantu ba wansi? Gavumenti ekoze okwayo egezezzaako buli kimu. Nze ebbanga lye mbadde ku bukulembeze nga president wa skills mu Africa tusobodde okuzimba skills apps ozimanyi mu regions ez'enjawulo. Ogenda mu Northern tulina skilling hub, Mubende tulina skilling hub, almost every region. Masaka tulina skilling hub. Kitegeeza nti gavumenti besides ng'oggyeko byonna naye tugezezzaako okukola kituteekeddwa okukola okulaba nga ebyenjigiriza bigenda mu maaso. Kati omulamwa gwonna gudde eri abazadde okusomesa omwana tekitegeeza nti omwana wo okubeera successful mu mulamu alina kusomera ku King's College oba alina kusomera ku King's oba kuseta ogambe ota omwana okubeera successful mu bulamu tekitegeeza nti alina kusomera ku Makerere University, alina kusomera ku King's College Buddo. Education is bonna otadde ebyenjigiriza omwana n'omutwalawo asobola okubeera successful because we have done whatever abasomesa kubasomeseza bulungi. We have sensitized the community kubanga luli sensitization yali nti programu za skilling ng'abantu bamanyi mulamwa gwa skilling, abantu bamanyi mulamwa gwa
and zone. But we have sensitized, we have moved on televisions, mutuletedde emikutu egyenjawulo ne tubuulira abantu nti eggwanga lyaffe okutuuka mu middle status income tulina kwetaba mu programu zaffe za skill. Tulina okwetaba mu skills development. Tulina okkopa amawanga amalala agatusinga byegakola because I've been to Singapore. Singapore is far better. I've been to Korea. Korea twagiyambako. Dubai, yes, Dubai twagiyambako. Uganda nga yamba ku Dubai. Yes. Mu biseera bya mini tetwaliwo naye tubisoma and it was it because when I was there mubuuza ne bakunyumiza but they are far better. Batulese nnyo. Weebuuza nti ffe tugenda tusubula fani kyono tumujje Dubai. Naye ng'ate bo tebalina bibira kyokka ffe tulina ebibira wano. But why? Because those people bali skilled. Nti finishing yaabwe nga bakola ebintu ebyo bagiteekako obwongo ate balina obukugu. Kati tugezaako nnyo okulaba nga tukimpakitinga wano naye abazadde temwagala kutuwa baana ate bwe mubatuwa oba ssente nnyingi edda omuzadde omusanga ng'asomesa omwana we mu primary oba kindagateni ng'asasula $1,000,000 wano omwana najja ewange nga musaba $40,000 naye okugikuwa ne luba lutalo n'akuwa 5 n'akuwa 3 kakati neweebuuza abasomesa n'abasasula ntya nfuna bulungi n'akutuuka n'okukola ebibuuzo omuzadde agamba nnyamba kati mugamba bannange. So njagala okukubiriza abazadde n'okubasaba nga pulezidenti wammwe era ng'omuntu wamwagaliza eggwanga lyaffe obulungi byenkoze mbikoze naye nsaba institution zonna gye ziri muziwagire musapooting ntonno Victoria School of Beauty nini endala zonna musapooting oba otaddeyo omwana mu institution byonna yonna musasulire sente naffe tugenda kutandika okuteekawo system ng'eya Makerere University ng'eza universities ennene nti tuba tugenda mu course waka university clear otuba tugenda ku final exams tokugenda mu bibuuzo nga tosasudde sente era system era natera okumitinga abadirectors ba institution ezibonna tubawa amateeka zitege ku mulembe nga bolaba universities bezibeera because abazadde institutions zimuzifudde ekyokuzannyirwamu abazadde ja kwogera bingi sabakana n'abantu tweyanze nge nsaba owa obubaka bannayuganda nga tumaliriza ne bannabusujju mbeebaza okunjagala buli gye mbadde ntamunyaniriza bulungi ndi musanyufu era nkomawo buli weekend ndi mukuteekateeka okulaba nga mbeeranga nammwe batambulira wamu emikolo tugibeerako ffenna kenina nga tukagabana naye mwebale nnyo mwebale ddala Busujju mbaagala nnyo mwenna abakulembeze abannyaniriza obulungi abantegekera mwebale nnyo mwebale ddala nange mbatuwooleza ndi mubalowooleza ne mubakulandigira era aleeta ebintu ebirungi gye muli. Njagala kwebaza muganda wange Honorable Muhammad Nsereko abadde naye ku mukolo ku weekend. Lindawo kati awo kanzijukizza sinza kale kayo wakiri kakondeko kati Honorable Nsereko buli mwezi awasa bw'oba olina ssente ate oli aji olaba ffe abatali ba aji tubeera n'abakazi 3 4 naye ate aji kati okuwasa aki eyokusatu kyewuunyisa eyo yakusatu Honorable Nsereko otali mu bakyala 6 agenda kuleeta ne aki so njagala kubeebaza bonna bali kyonna mwanje ba Madrat Kigo njagala kwebaza leeyidi bonna be twabadde nabo balwa miti mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kwagala muganda waffe oyo yatukoze bulungi batugabudde bulungi omukolo gwatambudde bulungi yafunye omukolo muwala mulungi nnyo first class era njagala okukubiriza abasajja bwe bulinamu akasente noonya omukyala yeefaako yeekolako ategeera byakola ki byakola agenda mukono olunda era owakubiriza bawase kuwasa kya butonde ate ddala ng'owasa mukazi akakola omusajja kikintu kikulu nnyo era kirungi nnyo ate n'ekirala njagala bannayuganda mukimanye nti abakazi bangi nnyo abasajja tuli batini kakati oba olina ssente mutuyambeko abaana abawala muwase 5 6 teeka ewaka baleme kubanga abasinga bebakola batetekeddwa kukola just because bangi ate ffe nga tuli batini era Honorable kati nnyo awo wenyini nnyini obubaka bwa nga lumu lubeera lunaku lwa AIDS mu nsi yonna buli December nga lumu olwaleero lumu era nsaba oyo obubaka bwo butonotono mu ddakiika emu eri bannayuganda naddala abawangalira mu nsi yaffe wano we tuli n'abo abali emitala w'amayanja. Ngamba nnyo abantu naddala abayizi bange n'emikwano gyange mbagamba nti obulwadde gye buli ate buluma. Omuntu yenna bagamba nti nkwagala mutunule mu maaso bw'oti mugamba akiddemu emirundi 3 ndi nkwagala nti ye onjagala nti ye onjagala nti ye ojjako omaze okkeberwa kati bw'amala okugamba ebyo omugamba kale gende ku kyuma
Kebere. Andi bagambwe ekyuma nakyo waliwo mu simanyi nyaje nawulidde simanyi bo. Ayo yakubisa. Bana bange mwenna bannayuganda njagala okubasaba nkuli mulwadde obulamu gunyuma nnyo ne bubeera mu abule ng'oli mulamu ne bubeera mugagga ng'oli mulwadde tebugaga tebukuyamba. So my prayer, make sure protect yourself, protect your kids by talking to them. Abalina abaana ewaka bakuze nga mubabuulirira birungi ki bibi ki ebiri mu kwegatta nga tebwekebedde otekebeza bababuulirira abange mbabuulira. Okay, tweyanze ng'embadde ne Honorable Kasibante Robert Busujju constituency abantu b'Emityana mukulu mumulabiranga ddala musajja mukwano gwange ate nze nzija Nakaseke nkyalinda abakulu abanteekateeka buyinza okukya ku makya either nga tufunye constituency endala oba nga tetufunye kyonna kyekiri ffe twajjeeyo dde empapula tujja tekiriiko nti oba kwebuuza oba kutya tujja. Abantu bange ab'Ekasambya ngenda kubeera nammwe olunaku olw'enkya akume atakuumira mpeera nze Kalyesuubula musajja wa Kabaka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina lumu eziri self contained nga nnungi nnyo kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home.